mukulu batte simanyi nzaji bakaluma nfudde wano e Kampala ngenze nsaba mulimu gwa receptionist e London bwe ngenda nentuula mu maaso ga George William nga musaba mpa omulimu simanyi mpewo Kampala batte zonkwatira ne zirinnye ennyonyi ne ziyita ku airport ne zikuba ne zirinnye amayanja ne zijja ne zinsanga e London ate mpewo zirinnye ennyonyi ne zituuka ku George William ne zimukwata obwongo ne zimugamba nti Haji Bakaluba tomuwa mulimu ebintu ebidifyinga logic mulimu ebintu nga tolina bw'okinyinyonnyola ng'omuntu ebintu byonna bw'obitunuulira Kagame mu nsinza ze tuzinza ebintu ebimu ndowooza yetuleetera tuteekako actions naye olw'ensonga nti topic eyo eri very sensitive sijja kugiyingira mu mukulu batte ekigambo ddogo ebeera ndowooza ekintu kyonna omuntu ky'omanifestinga ky'okwata n'otandika okiteekako affirmation omanyi nti bwe ntandika ne ŋŋamba nti batte oyo mubi olw'okuba batte nagaanye okusasula ssente wannyiizizza bwe ntandika okkibuulira Dani ne mugamba mubi otandikira ddala okufuuka omubi n'oli akulaba ng'oli mubi ekisookera ddala oli nsooka ne mumatiza mu bwongo nti oli muki mubi ekivaamu actions z'oli towards you aba adiiringa na muntu muki mubi kati naawe otunuulya attitude eri infectious akuyisiza bubi ekivaamu nga naawe otandika okumweyisizaako obubi oli ekivaamu ng'akonfaminga ng'agamba nti omuntu oyo mubi kubanga naawe mu butuufu kati n'ebikolwa by'okola bibi naye gwe gye weegendereza omuntu gw'otayagala alina abantu abamwagala ne bw'aba alwadde osanga batudde awo nga tebakyategeera gundi yakoze bwati so omuntu mubi okusinziira thank you very much okusinziira kwani kati naye bw'okitwala mu bwongo obwo nti mubi nga ne actions ze tulina abantu betutakolagana nabo mu family ng'era bwe munyumya n'ogamba omuntu oyo mubi muntu naye aliko abamwagala kati yes omala kutuuka ku ekyo n'ogamba gundi gwe sayagala alina abantu babamwagala therefore nze okugamba nti simwagala mmala budde bwange kamusonyiwe neesonyiwe ngende enkola ebirala okwo nno kubeera kutegeera kakati obubi bw'omuntu abantu batandika obumanufacturinga ne bubeera nga ise reality nabwe ekito n'eddogo bwe liri omwana bw'azaalibwa n'otandika okumulaga ebintu eby'ekiragulagu weeraguzalaguza kino kibadde bwe kiti omwana kasikoonta agize bati muteekeko akaziŋŋoonyo omwana agize bati fe olaba twalwalanga entunuka ne bakugamba genda osonge mu toyireeti n'ogenda neewona n'okola ki neewona akasekere kagize bati kateekeko eddusu otandika okubiriivinga ebintu ne bitandika okukola ki tofuuwa luwa ekiro wano agundi bagenda kujja ogenda okujja naye bw'otandika okulufuuwa woti olwa n'olaba olwewewo nga lulina engeri gye lukuyitako lwakubanga kikuli muki olaba abantu batyanga bakaabaana n'agamba oyo mukaamwana bw'ati gundi oyo yagira ki yalwala obuko tojjukira oyo yali taziza yakwata ku mwana wa gundi bw'ati ne bw'ati abagundi bakaabaana bajjanga nga batuula butuuzi mu ntebe abantu balwalanga endwadde zino zi Parkinson naye olw'ensonga nti kiri kyajja nga bafuna kwe bakikola ki Parkinson eva kuki Parkinson bulwadde bwa bulijjo bujja omuntu n'atandika kukankana Extra Digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubaaniriza mu edition ya Sabiti eno mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe okutugoberera okutuwabula n'obubaka bwe muteekawo mu nsi yonna gy'osinziira tukwebaza weebale nnyo omwezi guno ogwokutaano tugutambuza mpola mpola nagwo gunaatera okuggwako tuyingire mu masekkati ag'omwaka katukkirize nti nno ebyo bye wasaba Katondawo ng'omwaka gutandika osenvula mpola mpola ebituukiridde tumwebaze ebitannaba kutuukirira tetumunyiigira naye twongere okuba amavi gy'ali ayongere okutugondeza mu mbeera kubanga
obulamu bwe butyo bwe butambula. Tuyine Haji Yasin Bakaluwa Properties gwe tutambula naye nga tuwogera ku bulamu obwa bulijjo, tuwogera ku mirimo, tuwogera ku mukwano n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo mu nsi mwe tutambulira. Ensonga lwaki twakkiriza tutambule ne Haji mu buufu buno, bingi bye twogerako abiyiseemu, abirabye, abadde n'emikwano n'abantu ab'enjawulo, experience eyo gy'ayiseemu ebigambo byajja wano ne tugayagayaamu ate ne tugattako n'obumanyi obwo Katonda bwe yamwazika. Haji oli otya taata? Ndi bulungi. Twesimye okulabako. Erinnya lyange kati olimalayo otya? Haji Bakaluwa Yasin. Haji Bakaluwa Properties. Yeah. That's your blood. Atumwe musudia. Ero likasitomu agamba yeyo no Bakaluwa Properties nti. Hey. Mpise mikono maaso. Ise mikono maaso. Haji Muzigo tomujuke amujugene wa Haji Muzigo. Kituufu. Kituufu. Ina mukwano gwange Haji Sennabuli awo Kaleerwe. Buli omwogera ko amanyogera ku nnyama. Era kubuuza ono w'ennyama. Wabucha. Ate n'okubrandinga si kyangu. Si kyangu. Mbasange muba mulwemba nga ntambula. Haji Bakaluwa. Property. Oli bw'abanyonnyola munne n'ogamba. Emundu njikubye ntokosezza. N'owanda tokosezza. Ntokosezza. Simanyi wagira omupiira. Nguwagira. Oli wa tiimu ki? Naye naguvaako. Oli wa kati. Gwogambe waguvaako. Ntegedde gy'ogwa taata. No. Olaba omupiira ogwo nina omwami gwe nali nkola naye mu Nigeria bamuyita Baba. Ng'awagira nnyo omupiira buli kaseera ng'ajja kyatuukirako agenda okulaba saaka. Namugamba nambuuza nti ggwe kiki ttiimu yeri? Ne mugamba ziba matuufu siraba mupiira. Nangamba obaawo otya nga tolaba mupiira omusajja? Ne mugamba nangamba gugezaako kakati ngendo kirabanga ne batabani bange bwe nzireeka boogera ku mupiira ne sasooka nnyo kipiikinga. Kati abaana bagenda bakula bagenda beesuula. Kati ngenda okulaba engeri gye nali nkolanga ennyo nga nina okufuna emboozi gye tukola ki gye tunyumya. Kati nga bwe mba nva awaka waakiri ndaba highlights tusobole okuddayo nga mwina bye mwogerako nga bifaanagana. Kye tunyumyako kati n'oli okunneesibako ne ngamba kandabe. Mpola ngenda okulaba ng'omupiira ngukoze eki ngupiikinze. Wayita mmeka nga World Cup etuuka. Nga wagira Bungereza, ogwa Ghana ne gundi ne Uruguay. Uruguay. Asamoah Gyan. Naddayo ningamba omusajja wankola ki? Wandeka bintu bye byekisi. Omwana yakuba free kick nga omupiira gulina genda mu katimba. Swalezi n'agukwata. Nava ne ku mulimu n'enninya baazi ne ngenda nnoonye chips. Nga gwendi naye gwekoze naye mwe naggana ali mu maziga. Ngenda okuba awaka nga nabo bali mu ki? Maziga. Naye ngamba eby'omupiira. Naye bw'oba ogutandise toguvaako. Era lwakuba kati emirimu gyange gye nafuuka bize naye era. Ogira n'osomaasomayo n'olabayo. Naye kati ebya maniyu kyotalabye tekikuluma. Sikyatega na kubiraba. Waliwo wano wa maniyu. Ne bwawuyabuuliza essimu yo ng'erimu akayimba ak'omupiira. Lwaki temujjako ebintu bya Arsenal? Ne wata nawuliriza wabyoyogera bya Arsenal wabya Chelsea. Omupiira gukuyigiriza fitina. Kati n'obeera awo osabirira waakiri tukuba Arsenal twonoone. Ereme kuwangula. Ali awo takyatebenkera. Abantu bano Haji bakulindanga bakwagala nnyo. Amiina. Mikwano gyaffe mwenna mwebale waliwo abantu baffe ab'olulango nga klasi bagibeeramu buli kaseera okwongera kumanya kwabwe. Nembeerawo n'endowooza. Wayudde ku kigambo bandoga? Nnyo. Bandoga. Mu mirimu eyo gye tukolera n'embulamu bwabwe. Osaana omuntu naga oyo baamuloga. Business eyo bagiroga. Ninawe nabadde jjo n'omukyala awo. Nga ntambuddemu eyo nabadde bweru wa kibuga. Mukyala yabadde musuubuzi mu Kampala. Era banyumiza nze nentega okutunga ow'olugambo. Naye ng'emboozi gy'alimu. Naye nga totolulirina. Nti okuma sirulira. Olugambo lwange lukoma wano ku kamera. Terimu n'amawulire atalina lugambo. Lukoma wano. Essentially amawulire lugambo. Amawulire information. Kale.
naye olugambo yalina gye lubeereeyo kaakati emboozi yadde nayo nti okumanya oli bamuloga eyalina amaduuka mu kibuga 3 kati afumba tonninyira ku nnyanja ku mwalo obulamu bwakola ki bwadde emabega eyali akoze kwaffe nayo tuwatukola olwana ogende ng'okula abadde ne capital wa $5,000,000 oweze 7-10 kati oli bwe yaweze 10 n'agenda n'akola amaduuka 2 mu kibuga si kitene mu Kampala wano wakati kati olwaleero afumba muwogo ku mwalo kati nojja n'otunuulira n'emirimu oli abeereyo nga gundi yandoze tyawe bamuloze nina gye nali eyo era oli yali wa mawulire n'amala emyezi nga 8 nga tayogera yagendako mu ddwaliro era yagendanga mu ddwaliro naye nga tayogera nesho ne bamugamba sho gireke sooka obeera awaka osooke bakujjanjabe otereere naye emyezi gyawera 8 nga takola naye nga tayogera lowoozi nga terivaayo ng'alinga eyabira akagege wano okusekera mu byennaku naawe onyenyeza amatama akati naye gye byagera naye gundi oyo naye naafuna yamuloga gundi oyo ateekwa kuba nga si yayogera naye nga obeere oyo gundi bwe batakwatagana eyo competition oyo gundi bonna balungi naye ano nansingako soke muteeka akagege wano mulago so obulamu obwo mu nsi bwe tutambuliramu Haji gamba Haji ono abeerawo n'awakanya ebintu ffe tugendeyo babyogera naye okusinziira naye wali obiwuliddeko ku experience ndowooza bweba ndowooza tugijjawo tutya bwe kuba bakugijjawo tutandikiddewa kakati okusooka kwa byonna buli lwojja n'oyogera ku kintu ekiri contrary to popular belief ogenda kusanga resistance y'amaanyi mu bantu ekintu kyengenda okwogerako leero kiri supported by eddiini bwennaakyo bwekyogerako n'okikuba mu ngeri endala balowooza nti omuntu oyo si munaddiini abali mu byobuwangwa culture naye bw'ogenda okyogerako naye agenda kugamba nti nno oyo naye atukoze ekyatukubye naye kale gwerindako ogenda biraba mukulu batte ekintu bw'otandika okukirowoozaako obwongo buno obulaba bureactinga okusinziira ku kyobuwadde nyinza okutuula wano nga twogeraganya tolina kyofiiringa kyonna nenjogera ku kigambo enkooge bwe njogera ku nkooge amalusu gajja kutandika gokka okwekola muki okwesomba lwansonga nti obwongo bo tebwawula whether it is a fact oba okyogeddeko bwogezi kisinziira ku experience yo eyakuleetera okukkiriza okwo okuba ku level eyo gy'okoma okukikkiriza gye kikoma okubeera okulya obwongo kigudde ng'emmumbwa ng'omanyi emmumbwa bwekola ki bwegwa kakati omuntu atandika okwogera ebintu olw'ensonga nti alinamu experience ako kayamba mangu obwongo okumanifestinga ekintu kikole ki kibeerewo ekigambo ekyeddogo kisumbuye nnyo ddala ffe Abafirika bulikyo era abantu b'osanga ng'ennyumba zaabwe zaatambulira nnyo mu kigambo gundi andoga basanga emitawaana mingi lwansonga nti bakwata ne bakoraptinga obwongo bwabwe buli kimu kyonna kibaako ensonga lwaki kibaddewo kyova olaba wano mu Africa omuntu teyeefiira newe luba lumulumya okwenkana kiwana obulwadde bwa mukenenyanga bwakajja bwatta abantu ne batuuka okugenda naye nga ddala oli atunulya ddala omuntu we nga mulwadde n'asigala ng'akyakola ki kwegamba nga bafuna kye beekwasa okutuuka olumbe lwatwalira ddala abantu abakola ki abawera abantu ne balyoka badda engulu mu terms of amagezi bantu kufuna kye beekwasa
abantu obutayagala kutwala buvunaanyizibwa ku biki ebibatuukako bwe bafuna ekyekwaso oba bawewudde omugugu oba bawewudde omugugu kubanga okulowooza kumenya okutwala obuvunaanyizibwa ku kintu ekikutuuseeko mu bulamu kumenya. Kaakati bwe mba nalemeddwa okulabirira abeewange bizinesi zanguddeko saabitegedde lwaki seekwasa mangu mulirwana yatuloze bintu byabaddewo ebiti ate nammwe nga mukikoze eki mukimanyidde. Bw'otambula nina omuntu gwe nali naye Bungereza eyo nenjogera naye baana be baali babaleese waka ngenda okulaba omwana alinamu engeri yakayirizi muno ne having a conversation naye about this lwakuba nzinga bintu bitankwatako naye nakimuyingizaamu nannyumiza sitoole y'ekintu ekyo bwe kyali abaana baali balwala bagwa biki ne batambula ne bavaayo ne bajja wano e Kampala n'abatwala ne balima ebijja biki obwo obuguni ne babakwasa ki ne babambaza naye nga waliwo ekintu ekinsumbwa mu bwongo mukulu batte simanyi nze Agibakaluma nvudde wano e Kampala ngenze nsaba mulimu gwa receptionist e London bwe ngenda ne ntuula mu maaso ga George William nga musaba mpa omulimu simanyi mpewo Kampala batte zonkwatira ne zirinnya ennyonyi ne ziyita ku airport ne zikuba ne zirinnya amayanja ne zijja ne zinsanga e London ate empewo zirinnya ennyonyi ne zituuka ku George William ne zimukwata obwongo ne zimugamba nti Agibakaluma tomuwa mulimu ebintu ebidifyinga logic mulimu ebintu nga tolina bw'okinnyonnyola ng'omuntu ebintu byonna bw'obitunuulira kagame mu nsi nze zetuzinza ebintu ebimu ndowooza yetuleetera tuteekako actions naye olw'ensonga nti topic eyo eri very sensitive sijja kugiyingira mu mukulu batte ekigambo ddogo ebeera ndowooza ekintu kyonna omuntu ky'omanifestinga ky'okwata n'otandika okiteekako affirmation omanyi nti bwe ntandika ne ŋŋamba nti batte oyo mubi olw'okuba batte nagaanye okusasula ssente wannyiizizza bwe ntandika okkibuulira Daani ne mugamba mubi otandikira ddala okufuuka omubi n'olyakulaba ng'oli mubi ekisookera ddala oli nsooka ne mumatiza mu bwongo nti oli muki mubi ekivaamu actions z'oli towards you aba adiiringa na muntu muki mubi kati naawe otunuulira attitude eri infectious akuyisiza bubi ekivaamu nga naawe otandika okumweyisizaako obubi oli ekivaamu ng'akonfaminga ng'agamba nti omuntu oyo mubi kubanga naawe mu butuufu kati n'ebikolwa by'okola bibi naye gwe gye weegendereza omuntu gw'otayagala alina abantu abamwagala ne bw'aba alwadde osanga batudde awo nga tebakyategeera gundi yakoze bwati so omuntu mubi okusinziira thank you very much okusinziira kwani kati naye bw'okitwala mu bwongo bwo nti mubi nga ne actions ze tulina abantu betutakolagana nabo mu family ng'era bwe munyumya wano mugamba omuntu oyo mubi muntu naye aliko abamwagala kati yes omala kutuuka ku ekyo n'ogamba gundi gwe sayagala alina abantu babamwagala therefore nze okugamba nti simwagala mmala budde bwange kamusonyiwe neesonyiwe ngende enkola ebirala okwo nno kubeera kutegeera kakati obubi bw'omuntu abantu batandika obumanufacturinga ne bubeera nga ise reality nabwe ekito n'eddogo bwe liri omwana bw'azaalibwa n'otandika okumulaga ebintu eby'ekiragulagu weeraguzalaguza kino kibadde bwe kiti omwana kasikonta agize bati muteekeko akaziŋŋoonyo omwana agize bati fuula batwalwalanga entunuka ne bakugamba genda osonge mu toyireeti n'ogenda neewona n'okola ki neewona akasekere kagize bati kateekeko eddusu otandika okubiriivinga ebintu ne bitandika okukola ki tofuuwa luwa ekiro wano agundi bagenda kujja ogenda okujja naye bw'otandika okulufuuwa wooti olwa nolaba oluwewewo nga lulina engeri gye lukuyitako
lwakubanga kikuli muki obwongo. olaba abantu batyanga bakaabaana n'agamba oyo mukaamwana bw'ati gundi oyo yagira ki yalwala obuko tojjukira oyo yali taziza yakwata ku mwana wa gundi bw'ati ne bw'ati abagundi bakaabaana bajjanga nga batuula butuuzi mu ntebe abantu balwalanga endwadde zino zi Parkinson naye olw'ensonga nti kiri kyajja nga bafuna kwe bakikola ki Parkinson eva kuki Parkinson bulwadde bwa bulijjo bujja omuntu n'atandika kukankana kakati abazungu basiibayo babeerayo anti twalinanga endwadde zaffe abazungu ne bazezza ne bazifunira n'amannya andi ekyo bakiyita lwaki temwazikimayo andi wano ffe ne tukisigaza n'ab'engeri gye kiri nti cultures tezaawukana nnyo kiri awo mu nsi kati oli bw'aba nga tategedde kwe kiva nga afunayo erinnya ly'ekizungu nga bwe bajja ne bagamba nti wano twafuna akawuka nga omuntu kamunywa n'akogera nti akawuka mukenenya omuntu akenena naggwawo eruga nti oyo mukenenya kaye najja n'atugamba nti akawuka bakayita HIV human immune virus n'abatwalako obulwadde no ye n'abufunira erinnya okitegeera kati najja naga nti AIDS nti bwe bulwadde HIV kekaki kekawuka HIV eta AIDS naye ng'ono ye mu kusimplify oyo mukenenya kati kyotegeeza oyomba yabatwalako obulwadde bwammwe ate no si kutwala naye nti ye bwajja yanoonya naye mu bwongo bwe ng'akozesa ebigambo bye n'abaako erinnya lyagala naye kino kyekino kakati olinamu okwagala okugamba nti kati Parkinson buko bo tebabutegeera butegeeze kwegamba kozi yaabwo kukwataanze mbuuziza mu Luganda nti Parkinson kyeki nfuna ekigambo eky'Oluganda oli agamba nti obwo buko kati bwe bulwadde bw'olaba wano omuntu bwe bagamba nti obwo buko mulimu abantu abagwa wano ensimbu oli n'agamba nti ensimbu bamusukumidde bino biki naye mulimu abantu abalwala nga balina multi personality disorder akyuka na bukyuka ebikondo nga bigatta waliwo epilepsy omulabo oli owagudde ensimbu nakyo bafuna kwe bakiteeka naye kuno obulwadde mwebuli abasajja banoonyeza yusi buli lwoba ng'oyagala okufuna information era nze nsaasira abantu abasomye naye nga tebategedde naye ng'ate basigala balowooza nti no basomye asomye kuyita nze thank you very much naye teyasoma kutegeera mulimu ebintu ebimu bw'otuula bw'oti n'obyanalyzinga ebisigadde byonna abalala bwe bakola byo bikumenyera bwereere abantu bakwata ebintu ne batandika okugenda nga babigattirira okusinziira ku kiki baagambibwa naye omuntu mukadde we bw'aba akusomesezza twala obuvunaanyizibwa ogamba omuntu ono teyasoma naye kankozese ku fiizi ze waliwo kabaka omu yagenda n'atunuulira omuwala yakomawo nga kabaka yali akomewo kuyigga ekiwala ne kijja nga kyebitiggula n'atunula bw'ati n'agaa embeera neemutabukako bagenda okugira bw'ati nga muntu wa mutabani we okitegeera nga muntu wa mutabani we agenda okujja bw'ati ekintu obwedda kyatunuulira ng'atunuulira mukamwana ne batandika ne bagaa nti oba onaagenda ewa Sezaala onaagenda gye bakuzaalira omwami omukamwana teyeebamba lujja salinkiriza oti ojje no ku mabbali era abantu abakulu oyitewo ogende mu kiyungu wali maama bamaama babeeranga mu manju abantu abatamanya the story behind it ne batandika omukisa gule bateekangawo ekintu ekikutiisa gwe atamanya naye eri yali story ya buziba kati gwe ne bakuteekerawo emboozi etaweebuula oli gwe kyatuuseeko ye afuba kugaa nti bakulu bannange n'abatangira nti ensonga eno kati bo nga bajja bannange toyita mu lujja ne bafunawo kye bakukola ki kye bakutiisa ng'ebanagaa togenda ku luzzi wagenda kubeerayo kino obudde nga bukoze eki temutundu wabeerayo omusambu lwansonga bakutangira bakugamba abaana baagala okukima amazzi ng'obudde bukyali olweggulo basamba akapiira kaakati bagendera mu kasana akasana kwokya nnyo kati nga bakuteekerawo emboozi nti wabeerawo
omusambu otye kubanga bwe banaakutiisa kino ekiri scientific tolina magezi gakitegeera era tojja kukitya kakati akizibu bantu kukitwala literally ne bakitwalira ddala bwe batyo without cross checking era nabo babaleka kuba banyi tebajja cross checking amagezi gaabwe bwe gatyo gakoze eki kati kali ka story baakateekangawo omuko omwana najja n'agenda n'ayingira eri n'akola ki naye omuntu abeerawo olwaleero tabuuza lwaki lwaki kati omuntu n'atandika okitwala ng'akitwala nti kya nnono nina akagero ke nabanyumiza ak'omukyala eyafumbanga ekyennyanja akifumba nga yalaba nnyina ng'akitemako omutwe bw'akitemangako omutwe naye bwe yakula ng'atandika kikola ki kitemako omutwe omwana gy'atambulira abaana b'ennaku zino babuuza ng'akomawo nga mwene mami lwaki omutwe ogujjangako n'amugamba nti ewaffe tetukola ki tetulya mitwe lwaki talina nsonga ya busimba yo yakola ki omwana okumuwakanya ng'akubira jjajja eriwaffe tekikoleka ng'amukubira ndi mami omwana ali wano ambuuza lwaki tujjako omutwe wamma munnyonnyola ensonga ng'amuga lwaki ogujjako nti andi ewaffe twakula omutwe tebagukola ki tebagufumbirako ng'amugamba engege ebyennyanja kitaawo bye yaleetanga byali binene ate twali baavu akaseppiki twakenva twalinanga aka kati twagendanga okutunulako ng'ekisobola okusuulibwanga ku mutwe okugundi ku kyennyanja kyali gwe mutwe ogutalina nnyama kaakati baagujjangako lwakaseppiki ye obutabuuza yagoberera kikolwa n'akitwala nti ewaffe bwe tuti bwe tukola kikati ye mu bwongo bwe yakiteekamu nti gano maki mazima n'akitwala n'ewuwe gye yalina esseppiki ennene n'asigala nga akyakola kyekimu butabuuza ebintu ebimu tebiri factual si byamazima si byebiriyo naye abantu babikwata bukwasi ne babikola ki ne babiteeka mu bwongo mukulu batte ekigambo ddogo njagala abantu tuyinza okuba nga tukyogeredde mu kisinde mu biseera bwe kitagendera kukolera makulu naye olw'ensonga nti ebintu bino for the sake of records bigenda kusigalayo ne bwe tuliba nga tumaze okufa nkutegeeze nti eddogo teririyo like it or not mubiteeke wala kwago tebakulogangako lwaki nze olaba baloga atalina kyalina omanyi abaddugadde emimulu wala kwago terikwata lwaki terinkwata kati lwaki liba terinkwata anti buli omu yatondebwa tebiriyo mulekerawo ebintu by'okwemamaza mulekerawo okunoonya emitawaana egitannaba kubanoonya lwansonga nti mujja kukoraputinga obwongo bwammwe kale let us assume nti ebintu ebyo gyebiri mukulu battenga oddeewo n'okola ebintu ebyo n'ofuwa emmindi n'oteekako obudagaladagala obwo kugundi ku busowaani nebyakira mu nnyumba yo ewange nga sibikola emizimu bwe giba gitambula ekiro saa 8 matumbi budde ginoonya we gigenda okweregamako tituwummuleko gigenda kuyingira mu nnyumba yange giyingira wuwo olwokuba osula walungi osiri walaki naye njagala ogende walungi gigenda eri condition eri conducible toyita bitannaba kuyita totambala kutambaala abantu bonna abatandise emize egyo fuwa emmindi kolaki era ogenda okulaba abaana babe batandika ebintu ebyo n'agwa ensimbu omwana yagize bw'ati n'amera wano ekizimba n'akola ki ogenda obbalaba era balina ka connection balina ka belief ako akakirimu kakati nze nina enkola eyange yakibi kikola ki kigwana wala lwaki ntandika okwesembereza kyesikkiririzaamu era gwe ojo okiraba abantu abatera okugwa mu ssaga z'ebintu ebyo bintu abantu ababikkiriza kale abagamba ku mirimu nti bandoze abo naye balalu gundi yandoze gundi kakati nze ngenda nekugamba olaba bino embeera gye tulimu abantu babadde gye babadde omanyi abasuubuzi kati abagenza okumiitinga pulezidenti mu basuubuzi abo njagala okukakasa at least 80 ku 100 bakozesa eddogo iyo bijjose kubuulira kubanga babeeramu bakozesa eddogo nga bw'obalaba kozi gyogula ebikozesebwa byo naye era mbozi y'ekirigo sinyumya ate owulira obadde otya naawe naye kaakati nga bw'obalaba lwaki tebaatudde butuuzi ne batandika
ifulisi n'agenda n'avaawo bamaze bawapiraawo bagatiawo omukulu akujja oba lwaki we bagenze tebagenze n'obugundi bwabwe nti oli bwe yabadde ayogera nga banyiga jjajja mukkirize abamesa amangi pulezidenti akikwateko oli abeerewo ng'akikyalo kubanga ogenda n'olaba omuntu abeera gy'abadde n'agamba nze ebifaananyi byange saagala bantu kubiraba ekifaananyi ky'omwana wange gundi bw'anaakirabako bw'ati bagenda kukola bwe bati erinnya tobalabangako erinnya ly'omwana wange eryokubiri ery'ekika saagala balikole ki balimanyi nteka ya Abdul ffe twalinako oko nemwannyinaffe awo ng'era naye akirina nnyo ekyo ne bbaawe nga temubabuulira erinnya lya bba wange temubabuulira erinnya lya bba lwaki lwakubanga wali ajja kugira agambe nti gundi ne gundi kaakati mumumanyi Yoweri Kaguta Tahabula Museveni kwata mindiyo okwate wali omusokoto gotuula wansi n'amanda otandike twabadde tugamba ifrisi ogirogikiza musimba abantu embeera ekola anti bikwata ku bwongo si bwe kiri bikwata ku bwongo otandike waliwo akubire owaaye gundi mugire bwoti ebintu mubikyuse bikole musajjawo enkwata ngabo ogitegeera Dani afuwa obufuuyi mindi agenda abikole kapasite bagirina bw'oba olina akakadde gwe funa abafuuyi b'emmindi genda wano mu Katanga omanye ayinza ogikufuuyirako kakadde okwata layini eno n'eri ebiri wali mu revenue byonna bikyuke abantu babeere realistic when it comes to life andi si buli anywa emmindi nti aba anywa kuloga aba akolaki ng'omuntu wanywa sigala omulala abeerawo ng'anywa mmindi omulala ng'anywa kabanga omulala ng'anywa walagi omulala ng'anywa soda ng'obimanyi nnyo anti buli omu akola ekiki oli omusanga ali awo ku muzigo nga stress emukuba akanywe ku sigala omulala neemukuba naye akangendeko mu bbaala malina eyo obudde bwange waliyo ey'okunywa obunywi nga taaba nga talina nsonga eri awo naye ng'oli awo nagala kati nali ndumu ndaba TV ne babuuza omwana naye lwaki munywa omwenge nabuuza kati tukole ki omwenge kweguliwo gwalayise owaayo ebibiri ne bakuwa wali akagiraasi obudde obulina lwaki netiwaka tozijjaako ensi ogenda okuddamu okutegeera ebigenda mu maaso nga ssaawa 2 za kiro nga weebaka mu nsinge efe eyirinze ng'erina abakulembeze abategeera obulungi abantu baabwe ekintu kye bamanyi ky'otazannyirangako tozannyiranga ku mwenge tozannyiranga ku kitamiiza kyonna tozannyirasanga kyakucakala kyonna abantu abatalina ssuubi abatalina kiddako kasita obawo ebyo oba obamaze it is proven by abantu abo abategeka politics gwe kasita byonna babikwatako naye kidongo nekwata ku ndongo ekyo kyokka kyekiraga nti kuba omuntu atalina kiddako awo lwamanya nti alina eddembe era oli agamba fe tutambula kiro teryatugambako gwe kasita ebyo bibawo endowooza yaabwe bwetyo bwebeekoze eki omulala yalugamba ffe lwaki tubeera mu ghetto ebyokunywa bituukira mu gudde wokyagalira ekituukira naye byakunywa ki bye mugamba leeta amalwa wamma yiwamu mu budde gabeera awo mwe muba mufuge eyo mubbe byammwe naffe katufuge eno tuli mu nsi yaffe ate nkubuulira abantu abo beesalako we babeera oyinza okulowooza tebali mu Uganda ate bali bulungi n'eddembe lyabwe balina obulumi oba essanyu lisinziira ku biki by'osuubira mu nsi kati ow'omusanze ng'alina emitwalo ng'etaano abanga gwe banakuwa millions 10 ayinza n'okulumba kiyama namukuba engoma tolina kyongamba nina tolina kyongamba ekyama ni woowuya ng'oyomba nga kuwamu awo ekiwologoma ng'otegeera ng'oddamu amagezi ng'asigaza balansi kaakati mukulu batte kiri kye mbadde nkugamba nti ebintu ebisinga abantu tubyeteekako bweteesi ekisookera ddala lwakuba baabitugamba bw'okula ng'ekintu baakigamba ogenda n'otandika okulowooza nti kyekituufu ensobi ebeerawo be bantu obutamanya nti omuntu bw'aba atandise okutegeera kyasookerako okukola kukkiriza n'asiima sisitimu eyamukuza bw'amala okugisiima ate n'atandika ogikoshoninga
kyekyo ekikulaga nti nno growth ogirina. Ekirala bw'obanga oyagala okutegeera nze ndi musajja musiraamu, mpuliriza seeka wange Kitiine, mpuliriza Kyeyune, nempuliriza Mufti Meeke, bwe mbimaliriza ne nteekako TD Jakes Bishop Austin ne muwuliriza. Bw'oba oyagala otegeere obeere ng'olina balanced brain, olina okumanya ky'okkiririzaamu, olina okumanya ne ky'otakkiririzaamu. Tobeerangawo ng'olina ky'otakkiririzaamu nga tovumbulanga ki. Nandigambye ekigambo naye kansirike. Kubanga abasiraamu banno nze olina okumanya ensi gye tugenze kyekikuyamba okubanga oli moderate mu bintu by'okola. Kubanga omanya lwaki oli akkirizanga bw'akkiriza, naawe okkirizanga bw'okkiriza era n'okikkiririzaayo. Bw'otunuulira mukulu batte, nze ndi musajja musiraamu, ng'oli mukatuliki. Mukama Katonda muyita Allah, ng'omuyita Mukama. Okay? Kyonna ky'omuyita. Naye bw'otandika okutunuulira principles z'otambuliramu, ogamba nti nno tobbanga, toyendanga, yagala mulirwanawo, tottanga, yagala bazadde bo, wanga abantu ekitiibwa. Bodde ewaffe ogenda okutunuulira ebyaffe bye tukkiririzaamu, bikulaga olina okubeera n'eddembe. Bakadde babawa ekitiibwa, yamba abatalina. When you look at the principles properly, ogenda okulaba zonna the idea of it is to promote peace. Kulaga abantu mubadde mutya side by side. Kati ongenda okukiraba bwe kiba ng'eno kye ŋŋamba nga naawe eyo ky'ogamba nga kyenkoba kyokoba tewaliiwo mbeera yonna lwaki mba nkulumba, kubanga gwe bw'oba ekyo okitegedde ne weeyisa nga bwe weeyisa, nange ne neeyisa nga bwe neeyisa, it will be a beautiful world. Naye bwe sitegeera eyo ky'okkiririzaamu naye nkitwala butwazi nti oyo akkiririza mu kibi, akkiririza mu kibi ekyange kye kituufu, ngenda kukubagulako olutalo. Kubanga ngenda kukufoosinga. Kati nze ekikulu kyange nze kugezaako kweyisa bulungi nnyo nkukubaganya emirundi ebiri. Otandika okukwestioninga naye wange omusajja ono ow'ekisa bw'ati kiki kino kyakkiririzaamu. Not through criticism. Ontabbire butabbizi. Yes, ogenda okulaba ng'oga naye omusajja ono, omusajja bano nga balungi. Bw'agira bw'ati nampeereza kapiraawo nkikwagazise. Kakati eyo wisdom tosobola gituukako nga gwe buli kaseera olowooza ekikyo kyekisemba. Kyova olaba n'abantu ababeera mu bufumbo balemwaŋŋana lwa nsonga nti babeera n'abantu abawakanyi. Tolabangako omuntu ne bw'oba wakatandika mubuulira nze nkugambye buli ddakiika yabeerako opposition mu kaseera ng'odongoto. Ne bw'aba akkiriza akuddemu ekibuuzo akuddamu akubuuza. Ekibuuzo kiba kiddamu kibuuzo. Ekibuuzo kiba kiddamu bibuuzo. Onaalya ku mmere obadde olowooza naliddewa. Saawa zaako ogenda mu gyogenda kwebaka ate obudde buno tukola ki? Nga ye ogenda kwebaka oyagala ngende ku mulimu. Oyagala ngende ku mulimu. Okitege mulimu abantu nga baabulwa tebategeera bulungi how to associate. Kyova olaba abantu balina obusungu, abantu bakwatagana bubi ne bannaabwe. Lwaki? Kulemwa mpisa, kulema kutegeera abantu balala bye bakola. Ate oba bagamba n'okugamba nti bw'obanga oli mugagga ng'oyagala obutayavuwala, olina okutwala omukisa okumanya abaavu bakkiriza mu ki, biki bye bakola. Bw'onaabimanya osobole okubyewala. Naye togenda bugenzi nti ate nnoonya bagagga bye bakola ki, bye bakola nti nconcentrating ku by'abagagga. Bw'onaa concentratinga ku bagagga nga tosudde eyo ku baavu bye bakola, oyinza okutandikira okukoleramu ebyekyavu. Kati gezaako okuvumbula empisa zaabwe beeyisa batya. Kati bw'obeera eno gy'obadde nze kati ekimu ku bye nazuula abantu bayadde baali kushawa kigambo kumanya. Era ebintu byabwe mu kifo ky'okugamba nti kambeera aggressive mu kunoonya kino ngenda kikola ntya, essuubi lyonna ebiseera ebisinga balikwasa Mukama. Mukama y'amanyi. Bw'ali baasumuludde tulikola bwe tuti. Bw'ali baakoze bw'ati ku sayidi zeno batekinga responsibility. Kyagaanye kiki ekyabaddewo.
ti emisolo anti ebintu mwabireeta ne babajjako millions 2 twali tubaze 15 n'amanya y'ensonga lwaki container yakoze eki yatusaze olunaddako tugenda kukola tutya eri bwe banaaba baleeta ebintu babyarranging era tuleete bya price efaanana etya wano declaration ebenga eriko ki obuvunaanyizibwa abutwala lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki ono okusaidiza eno bw'ogira bwoti ngoze mukama katonda bwato bwe yasazeewo naye bali balabye eki okitegeera kyonna ekikutuukako mu nsi buli lw'otuuka ekiseera gwe n'okomya n'obaako omulala gw'okikwasa nazzeeyo awaka ndi musajja muyombi nnyo nnyiga buli ddekiika lwakuba mukyala wange ampisa bubi n'otandika nga kugamba nti nze neeyisa bwe nti lwakuba bankoze bwe bati okukuba nti olemeddwa okutwala buvunaanyizibwa ani yamulogoye oddayo awaka n'ogambe abakyala tobalaba abakyala be basinga ebyo ebintu by'okweraguza bamulemye obufumbo obufumbo omukyala yamuloga bannange lodi yagira bwati yafunayo akakazi kamuloze kamulemiza abantu babo nga baali bategeeragana process ekutuusa ku ekyo yatandikira mu bwongo yafunyeyo akakampasa bw'akafuna ddala kankutwale mu process bwe mba nga mbadde nkwatagana n'owe wange bwe nfuna akakampasa obwongo ntandika okubwawula ewaka ndaba bikadde ewaka kampasa ndaba biki bipya omukwano omupya gukola ki gunyuma kati omuntu bwe nkoma waawaka bwe mba emmere mbadde njira wano ngenda okuva ewaka kampasa nga nakoze eki nalidde nkoma wano nga nakoze eki sijja kulya oluusi abakyala b'ewaka wamala okunaba teyeesiga na kazigo ekyo sinze nkyogedde anti nze nkugamba nze ndi w'amawulire ntambudde bingi mbiraba lugamba nti abantu batunyumiza ensonga zaabwe kaakati bw'otandika okugira wano togenda kulya ogenda okuva eno olina by'obaddeko otuuka wano tojja oleeta byebajjagala oleeta byebajjagala kaakati omuntu atandika bannange omusajja bamuloga omusajja takyalya wano kati ekivaamu ng'olutalo olubalula ono abadde emmere akomawo n'agisukuma olw'empaka olw'ensonga nti akomewo amaze okulya ng'atuuka ekiseera nga gamwanyiizizza nnyo n'ebimere byammwe temumpa abasajja abala bagaa nti nno mu budde enjala we balina okuliira abakyala baba bawaata mu budde bw'okulya mmwe muwaata ate eri mu budde bw'okulya emmere eba ku mmeeza kaakati bw'oba oyagala ekikyamu omuntu ogyo kyoyagala infact okulaba ku muntu omukyala bw'aba nga wakamufuna buli kimu kyonna okiraba kibeera kirungi weebuuza buli mukyankalana lwaki buli kikyamu kyonna oba okiraba kibeerawo lwa nsonga nti nno obwongo bwo obututte deliberately olabe ekikyamu ekikola ki ekimuliko kye weetegese oyagala kumulabako nsonga kati mu butakwatagana buli kikyamu kyonna otandika okukiraba kaakati ono bwadda bw'atandika okuvuma nga n'ensonga y'obutalya mmere otandika okuba nga tekyakumanya saagala kulya mmere ya kumba ogamba nje nekkutidde eddoogo oluusi bakulekedde ezokkameza zagula nnyama kati nga noono naye atandika okugamba omusajja bamukoze eki bamuloze olaba bwe kituukira bwe bikwatagana atandika okunyumya kati ebitakunyumira kati noono naye bw'atandika okunyiiga ng'akiteeka mu bwongo kaakati gwe kyoba omanya attitude eri infectious attitude ewaka bw'ogisangawo ngambi naawe ng'ogikwasaganya nga zenkanankana ekivaamu nga mutandika okutabuka omuntu gwe mutabuse naye temugenda kunyumya mboozi kati naye ng'atandika okubaako byakkola akutunulya bw'ati atambudde nga bw'ayagala ekivaamu ng'ogira bw'otyo tebakusabiriza fees ng'ogamba ndaba teyazinsabye busungu kaakati bwamutandikira okukola ki nga ebituufu otandika okubivaako lwakuba mukyali mu moodi ya busungu kaakati ono kisinzira kikyakkiririzaamu agaana okulaba ensonga entuufu engeri gy'alina ozikwasaganya nti twatandikira ku kino n'afunawo kyateekawo yafuna akawala kamumalamu akawala kamuloga naye nga kyatandikira in attitude neeyisa yammwe naye olw'ensonga nti nno waggulu ewaliwo kyemwakwata ekinene ekisinga byonna kigambo kuloga kyemukwata byonna nga mubisabika nga mubiweereza eddogo kati kyenva nkugambe nti abantu abakkiririza mu ddogo tebasobola kutekinga personal responsibility tebasobola kutwala kutunulya bintu mu butuufu bwabyo agaye nti kino kyekiriddinze ku kino
naye olw'ensonga nti alinayo kiri ekisembayo nti ddogo byonna abireka bulesaawo enneeyisa gye yeeyisizaamu oba nayogedde n'omuntu twakwataganye byonna tabikola ki tabitunulamu awuza kimu kali akakazi kakoze eki kati mu kifo ky'okuwaakinga ku attitude ye akeera w'akasajja kali Masaka naye no byonna obyogera naye nze no yenjogera gye mpulira simanyi wali ogiwuddeko abagagga teri abasinga kuloga ano bo balogeko ffe tukuma bukumi kadagala kaffe wali ku Lubaati naye bo ne saddaaka bazikola balabeyo w'emyaka 5 nga talina mwana ogowooza lwaki tazaala yasaddaaka baana buli omukazi wanfunisa olubuto oluvaamu lwa myezi 2 naye onyumira olugambo byonna byogedde n'okukankana okankana abeera yali wali aga ayogera kyoyaji eyo emmotoka gyavuga ayinza ogivuga nga sente azikoze bukozi nabalabanga abantu ngo bagula waliwo twali tuzimbeeyo Kanyanyedda ne muzeeyi yali mupangisa n'agula emmotoka n'agireeta takisi n'akwata n'asala enkoko omusaayi ne gubuna amaasira bwenzijukira simanyi ebintu bino bigenda ku finding objections mu bantu baffe naye bate nkubuulireko saba nnyo simanyi byokola nga toli ku kamera but that degree of ignorance Mukama Katonda akusaasira oleme gituukako omanyi mulimu obutamanya obuli mu kintu ekyo nti bw'oba otudde abantu bateekinge responsibility olaba n'abagagga ebyo by'okukwata nti basaddaake oli babikola weebali olinga akikolera ddala naye nze nkubulira tekirinamu effect whatsoever if you're running your business girunning in a moderate way finding out ki ekiganye teri muntu agenda kugaana bw'oba oyagala kukola marketing yo TikTok tebagenda gikuza lwa ddogo nti kati kaŋŋende ewasemakula ekyazanga mugamba nkwatemu ku bintu nfune ba followers bangi tekiriyo tukwatagana oyinza okusanga mugoba nsonga wano nga yasinze Mama Fina ba follow lwaki oli abatalina kakadde simanyi lwaki abatalina kakadde mulimu ebintu ng'olina kutuuka naawe n'ogamba nti tufeesinga amazima mu butuufu bw'ogafeesinga abantu leero bakola tuli ku online marketing genda obiteekeyo noonya ba followers bo otandika okuba convincing tandika okuteekawo ebintu nze kati nina following kasookedde nga njifuna sijjukira lunaku lwe nali nsalidde businesses zisigale nga business otherwise MTN senga buli koona we bateeka ka branch kaabwe ng'abeerawo n'akasuwa wali n'ebintu ebigenderako n'ebibeerawo okumanya ebintu ebyo byabwe ewussa mbabuuza lwaki abo abantu babikolera mu nkukutu kale bwetutambudde banyabo ne basebo olunaku olwaleero bwetyo bwe tubadde ne Hajji nga tumumuunya mu bigambo wano era mu bigambo byonna byatubuulidde nkutemu mbifunzizza nega nti weebeereremu teri ddogo wacha wewe tubadde ne Idris Lukwago ne Dan Mugoya Extra Digest mugoba nsonga akuume